nkugambye nti wa Kyabazinga ekyabaddeyo kigenda kubeera reflected everywhere. Babadde bagamba mu Muhoozi ye yalagidde bakwate abantu era Law Society ate bakutaani balooya songa Muhoozi tabiriimu. Muhoozi tafaanana ngabo. Muhoozi bamukuba ne yeesirikira yabasuubiza Katonda ngani ndi mulaba nali manyi nti ntabako Gavumenti oyo akyoga ensi nga State House agitambulira mu mpaleze State bwe tamunyaga naye kakati empanika gye bapanikingamu nali manyi nti oyo eyajjanga okupalukulamu zange ali agala okukoma okusokola endaga nze nkutta ekisumuluzo mmwe temuti myaka 9 I fought to these people for 9 years. Ngaja akomye kati simanyi bamutadde kakyeko simanyi akola atya simanyi njavu wadde family yange neyavuwala naye siddamu kukola nabo never nja kukola mu gavumenti ya Muhoozi. Kiyiga olwaleero nga tonagenda tukiyita patent. Bw'oyiiya ekintu kikipatenti ng'enti kikyo kuba kyova olaba nti pologulamu zammwe ze muyiiya zonna zitambula mu marediyo gonna oba ku TV zonna nga tebakuwadde yadde 10. When you discover something patent it kati waliwo omulala ayogeranga ggwe ate ng'ekintu kyo gwe wakiyiiya anti naye mutoolo tolina ngeri gy'oyinza nga toddayo kikola nti kitambula mu marediyo gonna waayi. Buli muntu eyazulanga ekintu mu Europe yaddukanga buddusi n'alipootinga ku ggombolola nti waliwo omusajja yali yeebase mu bbaafu kakati bbaafu bwe yagivaamu nekka amazzi yadduka bwerere okugenda okulipootinga nti voliyumu y'omuntu yenkana n'amazzi. Bagati ni baaga baani abazungu at that time to protect the wealth. Kati nyimba zammwe zonna ebigambo bye bimu bakyodde endongo nga y'emu teri luyimba luli protected tiruliyo. I don't think that even the Rwanda anthem is protected. Tiyangi. These programs kyobala nze ndi musajja mugezi. Programs zino nazikolanga ne mu State House. Sakiriza ssente za State House kusasinga programs zino nazeterangamu. Why? Bw'obanga President akulonze onywa malwa tova ku malwa omusajja bw'akuwasanga akujje mu bbaala tova mu bbaala wakiriyita banno be oba bali malaya bajjenga ewaka nga naye kirabu okyagirimu. Kati nze Museveni picked me from journalism. I retained kanakolema kwagamba nezo program ng'olyawazaani I sustain these programs on my own. Siga zaali za State House olwaliko bibaali zikoze eki zange nazisustaininga nga zange nga nze nzisasula not government because I knew ti bwe bangobanga za government State House yezisasula eyakalisa State House yali egisasula nga tampa yadde 10 nga nze nkimanyi nga yayola sente era mu nsi osaakwefayisinganga. You cannot be commercial. Buli kintu yonna tekiri paid up in monetary terms. No. Si buli kintu tekiri paid up omuntu ayinza okuteeka wano nekikuyamba okufuna abantu. So ono muganda mbadde mubuulira nti kati waliwo abawogeranga ye bangi naye yambako ku bantu b'ekyotera abantu 14 baafudde. Waliwo ekirwadde ekyabalumbi awo wonna ewamu awo wonna waliwo ekirwadde ekyabalumbi Tanzania bantu 14 ne bafa 10. What are the doctors saying? Anti bagambye bafunye sample kuba kubali abafudde waffe gye nakulira nga Safa Sirimu. Lwaki Safa Sirimu? Lwaki tewafa? Yes, issue was our family was a Christian family. Mirundi did not believe mu bulogo. Era mamanga ngamba nti agamanyi goyina gempulira bakaba wagajjajja. Jjajja wange omukazi azaala kitange lukowe niera muliro. Jjajja apamanga mutoyi nga baliyita manda n'agasanyalaza. Nze biyugumya abantu bano byebukojja bwa kitange. Era taata yanyuliza nagamba twagendanga ebukojja nti nga waliyo timba nga tumukanyukira obulogo nange sebo timba ajja ewaka ajja n'atuukawo
nengo jange yayina engo nenjebagala ngenda nentulya abanyankola babadde tebamanyidde naye mbakubidde asinga amaanyi eddogolo liri mukuba nerimukakkanya baali tebabimanyi wabakubya eddogo nenkutera nenkubula nenkunyako nenkubula nenkunyanyako nenkubula nawulidde pulezidenti akwogerako wakawulidde kuki ng'agamba nti mirundi ebigambo byayogera temuvuma bantu anti kyenkubulira muyana munoti abusive bwelooza Museveni tamanyi byenkola niyagambye nti akyabinoonyerezaako nakawulidde wano ku TikTok butambi bwange tabumanyi tabufuna kakati batudde Bukedeya siwa sipiika muleke nti sipiika siwa sipiika batulira meeting e Bukedeya sigimanyi sigiina gye batulira we shall meet in a fortnight, don't go back. Twabakutte miso yabakutte temuddayo. Buli eyayogedde Bukedeya yenna ali kapuchati. Nga bayogera kwani? Kati kankobozi. Nti eyo machine oba bagiyita gundi waliwo omukaji yita fetishes. Mwenda ye yandabako mu mmotoka ye. Nenjivaamu n'agikuba ekigu. Nansanga mu ddwaliro. Ye mwenda amanyi ndi mulogo. The man is a witch. Yatulabye banene abaga nti gw'omutya buti nti nedda omusajja yayingidde emmotoka ye twatula emmotoka ya mwenda nga mpya ya $5,000,000 yakagigula. You man, where did you enter my car? Nemugamba where you started, but I didn't see you. Netwogera nagenda okulaba nga mwenda ebigere bikankana jiya zitandise okuba nga tezikyayingira n'agibattula ekigoba ate gwe ng'ogivuddemu nagivaamu batwala mwenda mu ddwaliro yansangayo. The man is there, the man is there. Nobody saw me mu kisenge mu wadi nagenda abuulira banene tebavuga nti nedda omusajja omutya buti naga namulabye omusajja yenyini namulabye waliwo essajja liroya nalyo lisokola ebyenda by'abantu nerimugamba neribagamba tibannange omusajja ono ayinza okuba nga yalabye omusajja kubanga abalooma abo abasajja abalooma baali babayina abalwanira behind enemy lines tewali akoze kankubuulire tosobola kunzanyirako kankubuulire ekintu eki ewaffe waaliwo ebiku bedbugs like in other family kitaffe nayoola ebitanda byonna kuba yayina sente n'abifulumya ebweru n'abikanyuka ebweru netwokya ebiku n'amazzi agookya bwe babiza mu nnyumba ebyaddamu nebituluma nagamba mubyokye ekiku ekimanyi gwe ekiku kigenda nekikalabwa ekize nkifuuka kya white kize mu nju kikulume kyo kiba kyeyubudde kiba kyejjeeko kano kakati ebiku nalwala akalaakiro ne muganda wange gwenzirako yafa anzirako ne gwenzirako yafa Mirundi yakwata omusambu omusolo yali mwami nakwata omusambu omusolo naye gye gwamukola omwana gwenzirako yazaalibwa tatuuse owokubiri nakawa yazaalibwa talina lulimi owokusatu nze nayogera nina emyezi 6 omusambu ogwabonyabonya Mirundi yagukwata omusolo nga mukambwe enganzi bayitangayo mukunyu mu kito nagukwata omusolo naddukira mu kkunya omusajja namugamba mutani wa sembu yagonkutta omusolo kale bwamubonyabonya olunaku olumu yali ava kwenyera mwenge gwe ayina bodaboda ye bakayitanga ka BS nasanga omusajja nga muwanvu n'alyoka amusiba oluguudo lwonna n'alwereegamu Mirundi nagatonereegamu akanjikuyisa emagulu yamugatta ne boda ye bamulondayo ku makya busambu sentunulya amanyankole ebintu byabaganda mbasimenye abachwezi bali waffe kakati kyembadde nkubuulira nenkuga nti nze okumanya nina amaanyi mangi mu nsi muno Katonda geyamba. Mirundi aleka ebikubiganye agenda agula Dyson ate ki naye ate nalwadde akalaakiro kakati ye maama wange yali concentrated kuwonya mwana we kaki kalaakiro ye Mirundi aze kwekya biki biku mama nga bagenda
akajiiko bwe kati akasene temwalindabyeko senga yaliwo Nakabugo eyavumanga abantu obogolosa ono omulenzi tannavuma nnyo walabye ku Naabavumi muwala wange bayita Naabavumi wamulabyeko ate abasajja gwe baagala mbwajja tuvumire balamu baffe nabaki naye namulabye yafunye omukazi omulala ani awagale nze mufaako ki yafunye omulala akutula mubiri gwe nze taatandeke naye lwaki temwogera ku bategeevu lwaki bano balooya badokita bandi temuboogerako abali mu oirola abali luddawo abaana bange bonna bagezi lwaki abali mu agirikalica abali luddawo anti abaliwo tebavaayo kwogera naye ono akabizi kamulya akabizi embizi buli lwezaala mubeera mwaka omukolo yabasinga obusiru kakati nkubuulira nkugamba nti mirundi yaweereza ddagala lya Dyson lyaki lyabiku maama wange ye nasuze bubi yayagala mwana we kuwona kalaakiro temwakalabako pakaita batya kofu Museveni yawenyeza obulaakiro maama wange aba akwata akajeeko bwati akanteeka mukamwa n'alifuyiriddewo Dyson empewo nekafuuwa biri nga bikajjewo nkugambye n'ekitoke kuyanzaalira weekiri ewaka tekivangawo n'olunaku lwe yanzaala waliwo omuntu yaleeta ensuwa bagiyita ttogero my twin sister oyisanga tunyumya era eri mu nyumba yange ettogero weeriri emyaka 4 kati 61 weeriri siri muntu wakuzanyirako nagenda mu kyaki okumbatiza nagenda n'erinnya lyange Bulasio bwentuukayo ne baagala okuntuma kyokyo naye ola faaza ekikuba ku ttaka nenfuluma faaza yagamba maama nti waye akalenzi mukazi kakayina amaanyi mangi kayodde faaza nkamukuba ennyuma ate nalinzize mu kyaki naye wagambye ate wagizeemu n'oyambala ne sapule bikira Maria mbyambala naye sapule zange bazitwala za goloti era kati yenaguze bagitutte ndi mbagulira anti kuzimba kereziya teze bwolooza nze nyambala sapule y'emitwalo 10 5 nga ziba expensive kati bazikwambuliramu bazitwala bazaagala bo tebasobola zigula eza goloti ziri wano weeziri kati nze nange wenyambira kereziya naye nakuba faaza ekigwo nadduka bamwitanga majeje neyekweka mu nsonda kageze abanyankole babadde tebamanyi kye bayita ddogo naye bano bo bakkiriza nti mbakwata kati nze mbabuulira ti ekiri mu Uganda kiri kintu eki tewali kirala bakuba buli muntu yenna ali mu gavumenti alimu amagezi atukuba ali omu omusajja atukuba ali omu ne kati naye ayavuwadde obwola obunuka bunukira mu mpale yange obwola obunuka bunukira mu nju yange obwola obunuka naye ayina obwola amataba agaweze naye ali mu bwolo kati kyobola baagala okuddamu okusokola enda tebakisobola bakuba ne babatta kakati nkubuulira negamba ti ekizibu bano abasajja kye bayina we in a dangerous situation. Government ya Uganda is in a very dangerous situation. Bajisibyeko boycott yonna bazungu baweza amata ago abamujjewo biki those are Europeans and Americans. Kakati what is happening? Abasajja bano bakolanga Portugal ne Spain, Britain and Germany and Spain and Portugal were imperial powers. Naye Spain yalyanga buli consumables tujja kusokola enda z'abantu gwobalunda ndikubanga mwavu wadde babajjeko business musokola enda z'abantu. Is that an alternative? Alternative kusokola enda z'abantu ne oil tejja kutunda bulaba abagobi buli wantu wonna ekyo omuzungu akiyita regime change. They are forcing you to change. Bote baga nti genda ne bakudinayinga all living abantu bekalakasi. Kakati bana abaana tuyina problem nti tuyina kye tuyita akazu politics. Akazu politics kajja wano ekibiina bakitanga fellowship nga kirimu ababbi bayitirivu naye nga tebalabwa. Museveni yabayita n'abaganda naye basajja mumubbi ennyo naye lwaki temunyambako nemugifuula sinkitanka nemumpanga ku magezi nemunondera n'omusika netukola success baagaana
mwalimu abantu 100. Muhoozi was not a member of the fellowship. No. Kakati bamutya nnyo. Muhoozi si member wa fellowship. Bakimanyi nti Muhoozi n'akwata power. Kyola bamumalayininga tebamwogeza biki. Muhoozi namuyamba. Nakwata akata meeting nga batudde bagala mufula international comedian nga balese bakamala okuva Kenya. Miso yamuyamba. I like it, yes. Iso eresobola bikola byenkola iso ebikola nakati era batudde bukedeya ne bagatuddamu mu wiki bitemuddayo twabakutte. You were captured. Miso yabakutte. We are in a corridor originating from the first family. Kyabazinga must be fought. They want to install another Kyabazinga. We are defeated. Nkakube nkubaka tabi mulowooza Museveni takayina mmwe. Tewaliwe gwe mwagambye akubeko. Tewaliyo omuntu gwe mwagambye akube essimu n'aba mugezi n'agikubira n'ayogera no organizer. Temwabadde guarded, heavily guarded. Abankwate nkabawe ka Museveni bagenda okudduka n'entwe zaabwe kuba baganya okukkiriza ekintu kimu akazu nti baatukuba ffenna ne tugenda alina okuddayo tumunyemu tumujogwe akomewo. Kakati tudde muyina international isolation. Muyina omanyi lwaki gundi oyo yakomawo. Museveni yalonda ono omusajja yakuba omwana wange n'amulonda wa military intelligence n'amutwala Southern Sudan nga tasobola kufuna musaala. Erinnya lye kandika oliriteeka mu gundi akuuma kalya lirye. Had to come back. If we have a global village, ne bamunagenda mu Russia ne mulaga ludda abazungu ensi bagisiba. The largest trading partner with the European Union is China. China is a backyard of the United States. Mwe mutwaleyo ki China. Abamerika bokka mu nsi be badde olunaku lwasatu mu December ne bafulumya ebintu byonna ebikadde ne bateekamu ebipya. Nsi ki ekikola? Everybody wants to trade with the United States of America. The Chinese are a backyard of the American manufacturers. Twagenda ne president ye China ajababuli. Twasanga mu Pepsi Cola factory ngeri automated. Temuli muntu n'oku. How can you find this in China where they have a high degree? China sinsingaga. No, you're sacrificing abanaku. GDP ya China Japan nene. Many people still poor. China is a poor country. China tina majege shindika bweru. Any country that cannot sacrifice his children to overseas interests is not a country. Nti America yefuka NATO ekwata abajase mitwalo 10 negayiwe Iraq nekwata abajase mitwalo 5 negayiwe 3 negayiwe South Korea nekwata abajase mitwalo 5 negayiwa Japan ne babeera ku bimeri eyina abajase bameka. Why should the American parent allow omwana wewe emyaka 24 these are people dying kuba bamanyi bwe bali bagenda okulonda mu kalulu ali go yasaba Clinton kendeza ku bei y'amafuta ofuladinga amafuta ku market ojje mu reserve za America. Bush yagamba we only touch on American reserves during a war. We don't have a war. This is the reason why they should go. They came together, they should go. Kakati bano abajozi nsi abakubye bakadaga ate buli kimu nabagamba nti ekidomola bwekibaamu amafuta buli mazzi g'okifumbisa gonna agafumba okuva mu kidomola omwo mubeeramu amafuta. Ekiri ekyabadde ewa Kyabazinga it will be reflected anywhere. Nti osanga Lumumba nga teyayise prime minister, osanga speaker nga tebamuyise nenga deputy speaker ye yagenze era deputy speaker ye bekonese gundi Kadaga to translate for the vice president. Nosanga vice president nga akugamba usually the president writes a document, he dictated to me on the phone. Ekyo bakyogera nti Mirundi bulijjo bw'aba asasula school fees abaana be asasulira mu cheque
for future reference. Naye mwana wange ono omwana amuwa kaasi, kitegeeza ki nti Mirundi is protected himself, nti omwana si wuwe. Abaana bange bonna bwe mbasasula school fees nsasula mu check for future commitment. Then when I pay in cash, kitegeeza nina wenje omwegaanira omukazi oyo vice president kyakoze Kyabazinga, who wanted to know the details. What the people wanted, it was the president's speech, not the way he delivered it. Ebyo tembitegeera enkya ne batuula ebukeddeya, they are going to install. Anti nze bwe bampakanya nze Museveni kasita mpita ng'akatambi nkamuwa kyovaolema kyawakaliisa akasajja kajja bu 10 billion sente zange bazituttemu ino liyo bakaliisa ennyondo ku gundi. Tokomawo tokomawo ate oba nakuleetera omusango gwa biliyoni 10 akasajja baali tekasusiza bantu mu woteeri yaako naye kakubamba omukankaniza kati amannya tagasinikira mu ttaka kaliisa akomawo nkutta. Tokomawo tikakati sente zange abadde azitwala namulaba nga azitwala nekuse I must use this money eriki Mirundi is a nuclear bomb. Bwe basibya amataage ne babasiba ne baavuwala bansasule kati. The money is two categories. You have to compensate me willingly or through mutego. Kakati atizo sente Museveni yampe ekyapa ekikuba amawulire, Museveni nampe ettaka ennambole nakakamba nakanya kalinga akakajjo kekawulo naye nabwo buyina bulaavinga obukazi obwo n'obukazi obwo ffe Baganda tubuyita bakazi kubula teziwogola obukazi obutonotono obwo bwe abazungu ffe omusasi afiira ku ddeni. Omusajja Omuganda abeera na mukazi munene ayina ddi mugita muti ayina akabina kyobalaba nti nze mbasaasira. Kakati omusiyazi kakati ntolooza omusiyazi mutya omusiyazi era naye anoonya abakabina kanene. Omusiyazi ayagala busajja butono nga ffe ate omusiyazi mukambwe aleka olutobazi nakuba olusozi nakuba olwasi. Obanga Museveni ategedde value yange nti Mirundi ayina masters degree tasobola kutuula na buchaman, tasobola kutuula na kusaasira ng'waliwo kiraasi endala era nalabye omusajja ng'agamba when he talks because the senior advisor where is it reflected? Can the senior advisor get 1.7? Kakati kambabuulire kyetuliko kyekyo nti kakati tuli ku final battle eya succession. Ababadde Bukeddeya bagenda wene Cold War tulina okuba Muhoozi tumugyewo eno Cold War nembakwata era omusajja yabagambye don't fear those soldiers. Kambabuulire ab'e Bukeddeya temwagambye nti mugenda ku meeting ene fortnight mwe ab'e Bukeddeya abatudde Bukeddeya temwagambye nti mugenda kuba deputy speaker mumalewo mwe abatudde Bukeddeya temwina gwe mwakubidde essimu aba addressing enagano badressing mwe abatudde Bukeddeya temwategedde nti mugenda kutuula after fortnight. Kati temutawaana you were captured by miso ekolera ku satellite is a satellite that rotates. Nza ate kankobuulire bwe kye batamanyi bagayita mayembe bagayita ki naye miso amaanyi gayo gonna geerina gali bwe gati nti miso erina motherboard ya miliyoni z'abantu 2 potential trouble causers. Bajja bisimuula. When you mention Mirundi, you mention Museveni, you mention Muhoozi, katandikirawo nakalikodinga kawulira linnya ensisimuka ennovu buli ku makya n'omukunja nakacwa n'amooti Beat Fama ekintu buli ky'omuziki ekisinga Glass Furniture Showroom esangibwa e Lugogo